Faadi TV ugi mbaniriza akadde kano muli mutya batemuteka abali Canada ne Saudi Arabia mwabasinziza mu ggwanga erya Oman mbebaza ne mbagamba nti muli bakabi nnyo okubanga mugifule nga jjukira ffenna tubadde twebuuza nti maama wa Maya ye ali biki munnange Eddie Kenzo amazina ata ekifaananyi maama wa Maya ne munnange yaliwo ku olunaku Amuza ne Rwema Namakula lwe baali bakoze birthday party ya Maya Musuuza muwala wa Edirisa Musuuza omukulu muwala wa Eddie Kenzo omukulu amanyikiddwa nga Maya maama endowooza mulengera mu kakofiira katopi yo maama wa Maya munnange naye yaliwo nkyewuunyiza kinneewuunyisiza nnyo olunaku olwo munnange lwali kugamba lwalingako olunaku lwakumanyagana ndowooza lwalinga olunaku lwakumanyagana era abasinga omugambo mungi ogwogerwa nga bagamba nti Eddie Kenzo bakyalabe bonna kati saawa zino abayina abaaliko bakyalabe bonna abayina ku kido munnange ensonga yeeyo ebintu munnange Eddie Kenzo babiteekateeka nga biri siriyasi ayagala bintu bya bumu tayagala bintu bya kubanga kusikangana muguwate biki Kyovula yakola ki? Kyovula munnange bonna yakola ki? Yabayita munnange baaliwunze maama wa Maya neewunyisiza okubanga yaliwo ebyaddala naye ng'ate ekifaananyi kyaddala si photoshop kubanga ndabye abasinga bagamba ekyo ekifaananyi kiri edited nedda kino ekifaananyi kiri ku social media handle ya Eddie Kenzo yakipositinzeeyo na lwaleero nno imagine akipositinzeeyo lwaleero ekifaananyi kino kibategeeza nti ekifaananyi kyaddala kirimu ka edit wadde n'akamu wadde ka photoshop wadde n'akamu omukyala yaliwo maama wa Maya ekyo kyali massive nnyo baaba ekintu kyali massive nnyo abasinga twali tumanyi nti maama Maya tayinza kulinnyawo ne munnange mukazi wattu bambi yajja era omwana we akyamwagala newankubadde munnange bali bafunamuko obutaka ne Eddie Kenzo yafuna engeri gyawooyawooya maama wa Maya okulabika ng'abeerawo ku birthday party ya muwala we yafuba okulaba ng'akola ki ng'amusindiikiriza okubanga atendinga birthday party n'okubanga abeerawo ebintu munnange byabadde masavu ebintu byabadde so massive byabadde byakabenyi byabadde bya tabu nnyo birthday party yali maanyi kubanga abantu bangi nnyo abaaliwo kwalinga nga ndowooza oba okumanyagana kwalinga ndowooza okuddamu oba okuyitinga emirembe ndowooza ka nkyogere bwe ntyo kwalinga nga kola ki kutondawo mirembe na nkolagana kutondawo mirembe na kutondawo nkolagana era munnange kyakola ki kyatambula fine ekifaananyi kyekyo kyogeza bangi obwama abasinga bakyaganya okubanga bakkiriza nti ekifaananyi kituufu naye nga bwe bagambye ekifaananyi kituufu ekifaananyi kifunye ku social media handle ya Eddie Kenzo era kwe kiri abasingako bakijja n'okijja ne bakola ki ne bakisharinga Eddie Kenzo kibadde ku social media handle ye abasingako bakijje ne batandika okubanga bakola ki bakisharinga mpaka nakati akitaddeyo lwaleero ndowooza ku makya era bali mu kisharinga ebitagambika maama wa Maya yoyo omuwala gw'olengera mu kifaananyi oyo muwanvu nga wasala keeki ye myaka 13 bakuzizza Eddie Kenzo bakuzizza ne mukyala we gweyasookera ddala okuwasa maama wa Maya n'alyoka adda ewa Rwema n'alyoka adda ewa Nyamutoolo bagamba nti Eddie Kenzo bakyala be bonna abalina abo basatu bonna we bali awo nange ndowooza omulengera era omulaba nga omukyala yafaananamuko muwala we bambi ebyaddala yamufaananamu bakyala ba Eddie Kenzo bonna abakyala balabika bulungi bambi abakyala be bonna bakyala balabika bulungi banyirira Faadi TV gimbera bulungi mwera mbagala